Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kale Katende Joseph Mufune gwayagala internet eya 5G eddukira ku speed ya kika kya waggulu nnyo osobola okugifuna okuva gyali. Namba y'essimu eyitawo aba subscribing edda nga eweddeko munoonyeeko Katende ajja kuba akuteerako internet installation ya bwereere. Mukubire ku simu eri noti 7 noti emu 55 10 19 noti 7 noti emu 55 10 19 Katende Joseph ajja kuterayo internet bw'oyiteekayo leero ng'ennaku z'omwezi 7 oddamu kusasula ng'ennaku z'omwezi 7 internet ejja kuba eweddeko. Oteekeko abantu mu masimu kompyuta muli ku ssomero muli ku ddwaliro byonna ajja kuba abikolerako ye Katende Joseph. Tukola naye kyali waffe muwagire buli we tubaako omuntu gwe tuyamba bw'omuyamba naawe naffe oba otuyambye. Then Nana Hub Mouthwash mufuna okuva mu dduuka okumufuna okuva mu drug shop yonna ekuli okumpi ajja kuba akuyambako okutereeza amannyo. Gwe tokkiriza amannyo kubanga gakutawaanya funa Nana Hub Mouthwash ng'akalango bwe kagamba ajja kuba akuyambako amannyo gabe nga malamu bulungi nnyo. Okay, mbabuuzaako mwenna abatulaba batugoberera wano ku Dr. Quef channel. Mwebale nnyo okutugoberera, mwebale kutulindirira. We tusinzira wano e Bulange Mengo we nsinzidde okubaweereza. Kibuga Kampala kinnyogovu, enkuba ennaku zino etonnya, kibuga kinnyogovu ne wakati mu bunnyogovu ssenyiga bifuba bifuuse baana baliwo. Kizibu kati okusanga bantu 2-3 ng'owokuna tafeesa tanyiza oba takolola ne mu baana. So bw'oba ofunyeemu ku budde nywa ku mazzi wejjanja bobeere mulamu bulungi nnyo kuba kisusse. Bwe kinaagwa ate kuba takola dduyiro ate kijja kuba kirala nnyo. So kolamu ku dduyiro anywa amazzi osobola okuteekamu ka lemon omubisi gw'enjuki n'obulamu okubiriisa obulungi kuba wano we tulaga embeera wo si nnungi. So mbabuuzaako nnaku z'omwezi ziri 7 tuli mu mwezi gw'Okutobba tuguvuga. Nze Dr. Kwefulukuta hafi taliiwo yafunyeemu era nga bwe gambye ssenyiga n'ekifuba bimutwala kaguddeyo but hopefully olwokusatu tujja kuba naye wiiki ewedde yonna ebadde si nnungi gyali naye katumusabire atoye binaatambula kuba nina topiki gye nadde ninze njala tutandikireko abakubaawo naye tujja gitandikirako lwanajja. Topiki wiiki eyo tugenza okugimalako nga bagamba a new proposed law presented in Parliament this past week seeks to compel couples to have sex within the first 6 months of their union or risk having their marriage annulled. Singa muyingira obufumbo emyezi 6 egisooka ne watabaawo kikolebwa mbuga obufumbo bujja kuba bufu. Akati tujja kugaziya nga hafyaze bamanya batya ani aloopa bitandika bitya segamu ku mateeka agaleetebwa. Naye nga wiiki eno weekend mbaddemu ebintu bingi ebitambudde naye ngenda kunokolayo ebitonotono obudde bunaabutusobozeseza. Ekisooka kankusookeze mu ggwanga erya Kenya. Ebintu by'obukulembeze mbisimbako nnyo essira kubanga ne we tudiscussing entertainment ne tudiscussing anything away from leadership tujja kumaliriza nga tetulina nnyo kye tusolovinze because almost buli kizibu kyonna kye tulowoozaako kisolovingibwa wali ku mmeeza ya bukulembeze. So bwe tukubulirako ku bukulembeze bwa wano ne wano osobola okupiikinga n'obanga obwongo oyongera obbuwagala. Kenya president waabwe Uhuru Kenyatta William Ruto ye president waabwe balina oluwonko lw'amaanyi nnyo ne vice president we Gachagua. Twagenda okuyingira weekend nga Gachagua Parliament
egenda kumujjamu obwesige era omutendera ogusooka gwayita, so bali mu kuvuga process balabe ng'eki gye bayinza okumujjamu obwesige. Bye bamulanga kwe kuba nti yakuŋŋaanyizza ssente nnyingi nnyo mu myaka ebiri gye yakabeera vice president, ssente nnyingi nnyo, yalibadde milioni nga 12 naye ali mu buwumbi nga 5. Amaanyi ameemanye gaamala ebitembuga, yasooka ne yeewaga n'abalaganga Mount Kenya bweri emabeggawe sayidi eyo, naye tugenza okutuuka olunaku olwaleero alabika senga w'omutima gwe yayogedde naye n'atulina mu bimuvunaanwa, omuli okufuna ssente nnyingi, omuli okuteeka ssente mu kwegugunga kw'abavubuka okwakakomekerezebwa, omuli n'okuyisa olugaayi mu mukama we n'atuuka n'okuba emmeeza ng'amugamba buli kalulu ke wafuna mu kitundu kyewaffe nja kaagalamu singisa 4,000 ez'e Kenya. Yavuddeyo ne yeetonda, yayimiridde mu ssinzizo n'ayita mukama we William Ruto n'amugamba bwe mba nnyina kye nakola wakati mu mirimu gyange nga kyakunyiiza, nsaba onoonye mu mutima gwo awasemba onsonyiwe. Bw'aba mukyala wange bino byatambula boy child n'ebiringa ebyo ng'alina we yakusobiza, nsaba naye omusonyiwe. N'abaka ba palamenti abanjiribya bwe mba nnyina kye nakola nga kirina engeri yonna gye kyabakosaamu, nsaba kusonyiyibwa. Kakati awo Gachagua watuuse, so bwe bukulembeze bwe Kenya bali mu kattu nti William Ruto ne Gachagua tebakwatagana nga bwe kyali ku William Ruto ne Uhuru Kenyatta, era nabo bagenda okumaliriza nga tebakwataganye. Kiteekwa okuba nga ye William Ruto yakivugira ddala paka ku endi n'okwesimbawo ne yeesimbawo n'ayawukanira ddala mukama we. Mukama we n'awagira muzeeyi wa kazi baba gwe yawagira, then ate n'afuna Bagachagua ne bavuga kintu kyabwe. Naye Gachagua yeka bwe yatuuse maaso awo ne kimwokya ng'alaba omusajja obuganzi bwongera kulinnya ng'ate ye obwe bwongera kukkirira ne palamenti yonna n'emuvaamu, kwe kusalawo yeetonde. So ebisigadde tukyagoberera ensonga eyo tulabe gy'eneggwera mu bukulembeze bw'eggwanga erya Kenya. Jjukira Kenya tulina okuba nga tugifaako nnyo ddala nga ogoberera nnyo obukulembeze bwa Uganda ne Uganda engeri gyefunamu ssente. Ebintu byaffe ebisinga biyita Kenya aho. Uganda is a landlocked country, tetuyina mwalo. Kakati when Kenya sneezes we catch the cough, we catch the cold. So tulina okuba nga tubagoberera byonna ebigenda mu maaso awo. Singa bafuna okwegugunga ne batandika okukubagana, ogenda okumaliriza wano ng'ebintu byaffe tebikyayingira, amafuta tegakyayingira, n'ebyamaguzi ebisinga tebikyayingira. Abantu baffe gye bali bangi abakolera Kenya awo bwe batandika okufiira awo. So tukosebwa, olina okugoberera n'okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Kenya. Wano e Uganda international relationships zaffe olwaleero ziri mu kugezesebwa okw'ekika ekya waggulu. Olwaleero sawa wenjogerera ziri sawa 3:10 wendi kodingira video eno, tuli mu kugezesebwa okw'ekika ekya waggulu. CDF General Muhoozi Kainerugaba yakola tweet ku lunaku olwokutaano ng'akola ultimatum ng'alabula nti singa ambasada w'eggwanga erya America teyeetondera President Museveni, leero ku ssaawa 3 agenda kulaba akamufaamu. Obwama bwogeddwa okusinziira ku bayogerako yali East African bafuna atayagala kwatuukirizibwa mannya okuva mu America, mu embassy ya America, n'agamba bakya they are still analyzing the situation balabe ki ekiddako. Mu international relations yenkolagana y'eggwanga lyo n'amawanga amalala, international n'amawanga amalala, enkolagana gye mukolaganamu. Ekimu ku kifuga international relations enkolagana yo n'amawanga amalala is communication, empuliziganya gye muwuliziganyaamu, the selection of words by'osalawo okukozesa ng'owuliziganya n'eggwanga eddala, the selection of tone gy'okozesa ng'owuliziganya n'eggwanga eddala. And ekiddako
the selection of the person who is supposed to make statements nga muwuliziganya n'amawanga amalala naye amatalinga. So communication, ebigambo, tone, nani a communicating nga kimatalinga. Era ebiseera ebisinga mutera okulaba bwebabaawo obutabanguko mu mawanga ag'enjawulo batera okufuna bannabyamizannyo balaba nga ni munnabyamizannyo yajja okutuusa obulungi statement, batera okufuna bannabyamizannyo ne bagenda bawuliziganya wakati mu mawanga, batera okufuna tuyina bannaddiini ne bagamba munnaddiini yajja okukimala, tuyina ministries. So kikulu nnyo 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 era munnansi bw'oba tofaayo ngeri ki eggwanga lyo gye likolaganamu n'amawanga amalala, lutale by'oba ogoberera biba half baked, kubanga ebikolebwa mu mawanga amalala bikukwatako era bikukosa. Kakati CDF bw'aba alabudde Abamerika obunkenke ekyoba omanya gye buli munda eyo mu nkubo z'ebyobukulembeze si gwe mulundi ogusoose na CDF by then yali adumira amagye g'oku ttaka, yakolako tweet ng'agamba nga ye n'amagye ge basobola okuwamba ekibuga Nairobi mu weeks 2 ne kiteekawo akagugumuko kaali k'amaanyi ne kireetera President Museveni kitaawe okujja yeetondere Abannakenya, era twalabawo enkyukakyukawo n'amugja ku buduumizi bw'amagye g'oku ttaka, kyokka ate n'amukuza n'amufuula General owayise ebbanga n'amuwa kati ye muduumizi w'amagye. Bw'akola statement bweti kireetawo akagugumuko mu byenda ebya buli ayagalya emirembe, kubanga Abamerika si bantu boogenda okukera ku makyo batiisetiise. Ekisooka we are independent, tuli mu mwezi gwa independence, twafuna independence mu nnaku z'omwezi 9 October omwaka gwa 1962, naye we are just independent theoretically but practically we are not. Twesigama nnyo ku mawanga ago mu buli kintu almost. Bw'aba mwana ye mwana, tuli mwana eyagenda n'apangisa omuzigo gwe mbw'abeere independent, naye bwe kutuuka kulya akyalya mu bazadde be, bwe kutuuka kwambala akyayambala ngoye za kitaawe, bwe kutuuka kuzaala kitaawe akyamanyi mwana kigwagenda afuna atya olubuto, kitaawe yasalawo dira ofuna olubuto, kitaawe yasalawo biru z'eddwaliro. So tuli mwana ekika ekyo. Kakati bw'owulira omwana nga atandise okulangira muzadde we amuliisa, mwe abali wansi w'ennyumba eyo mba muyina okufunamu okutya. So yembeera gye tulimu, engeri gye tukwasaganyamu n'amawanga amalala. Amerika ewulikika nga Amerika, naye wansi waayo waliyo amawanga mangi nnyo agagiwuliriramu era geetwala. Ultimatums model mu international relations, singa mutuuka ng'embeera yammwe enkwatagana eggwanga eddala efunyemu obutabanguko, ultimatums bwe zityo ze zisemberayo ddala ng'olutalo lunaatera okubaawo. Such ultimatums zijja nga last resorts, nga underground oba round table talks zimaze okugaana. Ekyo kijja at the peak. Bw'otunuulira Ssematalo yali wakubi, Ssematalo asooka, Sarajevo double murder, ultimatums bwe zityo zaayisibwa. Bwe zimala okuyisibwa, be baali baziyisizzaako baagaana okuzissaamu ekitiibwa. Twamaliza tufunye Ssematalo asooka, abantu bangi ne bafa. So in my opinion, buli ministry ekola emirimu gyayo. Bw'wabaawo ensonga bwezo, tulina ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga, Ministry of Foreign Affairs. Tugirina esobola okuba nga evaamu such statements, naye ekizibu ekiri nti tuli mu katogo, obukulembeze bwaffe buli mu katogo. Tulina offices nnyingi ezirina emirimu nga yali Ssaabasajja ye yagamba, twali mu lubiri awo n'agamba nti alina engeri gye yakireeta nti twafuna obwetwaze naye tetulina buyinza.
statement yagijjukira osobola oginterawo naye kyali kifaanaganako bwekityo nti naye tetuyina buyinza. So ministries nyingi nga weeziri naye nga tezirina buyinza. Bantu bangi abatudde mu office nga webali naye nga tebalina buyinza okusinziira ku statements ezikolebwa. Kuba Ministry ya Foreign Affairs essaawa zino okuva Monday sinalabayo kye yayogedde ate ng'eyo doketi yaabwe okutukwasaganya n'amawanga amalala. Be balina okukola such statements. Tuzze abantu bangi bazze bakomplaininga, bazze bawanvuya amaloboozi ku ngeri mutabani w'omukulembeze w'eggwanga gy'akozesaamu omutimbagano. Abamu nga Honorable Sseggona Medad bwe yali mu Parliament yagamba yeetaaga ye yennyini ayitibwe annyonnyole ayongere oziteekako ekitangaala okusinziira ku Medad. Sseggona yagamba annyonnyole oba agambe nazikola oba saazikola oba saali mu sobamuzi zange byonna abinnyonnyole. That is according to Honorable Sseggona Medad yali mu kufula ya Parliament. So we need tweets zino ze bateekayo, deleting them tekimala. Twetaaga nnyinizo ajazigatteko eddoboozi annyonnyole kiki ekimupromptinga okukola tweets bwe zityo ku munda mu ggwanga ne bweru w'eggwanga. Nnyingi zaakoze ne bazidiriitinga, obulamu ne busigala nga butambula. Bati obulamu bw'ebyobufuzi n'obulamu bw'enkwatagana n'ensi endala n'enkwatagana ne bannansi n'enkwatagana ne bannabyabufuzi. Tweeting and deleting is not a solution. The solution is what is the essence, what is the basis, what is the foundation of these tweets. Okuwuliziganya n'ambasada kuba kuganye. Bwe nabadde mbuuzabuuza ku bantu ku weekend n'ebitabo bye nagezezzaako okusoma n'amawulire ge nagezezzaako okusoma, ndowooza ekiri recent ekiriwo wakati wa Uganda ne America kiri ku basirikale abateereddwako sanctions. Abasirikale abateereddwako sanctions abavunaanibwa emisango gy'okuyisaamu olugwayo human rights kyekisembyeyo. Naye ng'ate si gwe gusoose, bantu bangi wano bazze bateekebwako sanction. Speaker wa Parliament ne Bawe n'abantu be na Kale Kayihura Kandonaho n'abalala bangi nnyo. So nange nja kugoberera abo abagamba nti tuveeyo tunnyonnyolwe twisi kuba zikwata ku bulamu bwaffe. Entalo bwe zinaatandika ffe tugenda okukosebwa. So we need an explanation and we need to put an end to these tweets. Tuleme kuzitunuulira butunuulizi. We need to put an end to them, otherwise zigenda tuzaalira ebizibu munda mu ggwanga. You never know ddi lwe zirikosaani munda mu ggwanga oba ebweru w'eggwanga ekirivaamu. I don't think we are ready. Awo nga nvuddewo nkuyisa mu chap olw'ensonga nti njagadde keeping up on speed, ebisigadde tusobola okubyongerako when the partner is available. Tugenze okutuuka olunaku olwaleero. Nali ne Eddie Sendi, simanyi nja kufuna obudde njogeremu naye ku mukutu ogwa Vibe Life nga tuli mu census be bali bagenda okubala abantu. Ne tudiscussing ebintu byali bingi nnyo mu kubala abantu okwakakomekerezebwa. By then kwali kwakatandika. And in my opinion, the census was unnecessary. It wasn't called for. However much it is mandatory ntulina kikola, naye mu mbeera mwe tuli, mu mbeera y'ebyensimbi mwe tuli nga tuli mu kwavula, tuli mu kuboyaana, mulimu ebintu ebimu nga tusobola okubipoozinga ne tukola estimate ne tukozesa means endala okusobola okufuna. Naye sente zaateekebwa mu kubala abantu kumpi bilioni 139 zagenda mu buno bu iPad bwe baakozesa. Osobola okuddayo n'okugolinga n'omanya sente meka ze twafuna. Essaawa leero bwe bakugamba nti lipooti gye baatuwadde ku lunaku olwokuna President Museveni gye yatongozza nti ye lipooti yava mu kubala abantu. Twagenze okuva mu weekend nga UBOS, Uganda Bureau of Statistics, lipooti eyo emaze okugijjayo ku website yaayo ng'erimu emiwendo emifu.
by observation okujjako olinga yazze eggulo mu Uganda obanga yazze eggulo mu nkubaganya ebirowoozo. By observation, by experience and by research, kino kyali kisuubirwa. Era kyobula bwe bamala okuta alipooti, abantu bangi bakyakubaganya ebirowoozo, abantu bangi bakyawakanya omuwendo ogwafulumira mu kubala abantu okutugamba omuwendo gw'abantu gwe tulina n'ebiringa ebyo. Ebisinga by observation. Observation itegeeza nga waliwo n'otunuulira ebintu engeri gye byali bikolebwamu, abaana bameka abataasasulwa, bameka abaali tebasobola kukozesa iPads ezo ze baabawa. 3. Entambula yayimirira etya. 4. Omuwendo gw'amaloboozi, obunene bw'amaloboozi g'abantu abagamba nti nze tebambala. N'abamu ne bavayo nga bagamba abaana baatuulanga butuuzi wansi wakati ne bateekamu nnamba okusinziira bwe baali batunuddemu ne bateekamu ennambaazi. Bw'otunula mulimu ebintu ebimu bye wali osuubira nti lipooti zino zigenda kujja nga zirimu ebirumira. Katugenza okumaliriza nga bo bennyini bakkiriza nti mwalimu human errors. Bo ze bateeka wali mu ssaawa y'okuteekamu digits. Tosobola kugamba nti bakitadde ku tribes 2 Abakyoli n'Abagisu. Emyaka 10 emabega baabalanga Abakyoli bali emiliyoni zaali 2,13,000. Twagenze okumaliriza nga beetoddeko. So baafa bufi tebaazaala. n'Abagisu same story. Amaloboozi we gayitiridde, executive director wa boss yagambye nti is a regrettable human error. In such circumstances, that's where we come in tusaba resignation z'abantu abamu nti tosobola kubeera na statistics za ggwanga ezateebwamu billions and billions of money n'otugamba nti mwalimu human error eziri regrettable. Now, abantu bonna bamanyi statistics, alisa ekitono kyemmanyi ku mathematics and statistics and everything. To arrive at a certain conclusion mu statistics, formula and digits zino okujja nga ziraiminga. Bojja nobala nojja ng'obala formulas nojja ogenda okutuuka eno wansi singa wakati awo ne bwe mubaamu digits nga 2 nga nfu eno wansi kyonna kiba kifu. That is statistics. Kasita obala nojja mathematics waabwe nojja ng'oba wonna woosanga ensobi era eno waggulu bakuwaako simanya formula ne bajja abakuwa obubonero naye kyonna kiba kifu. Kakati bw'oba ogenda kwesigama ku statistics ezatuweebwa ng'olwedde ripooti baagisiseeyo, okaabira ssente zaffe ze baateeka mu kulonda n'okaabira abo abaali batuvuma mbufe we politicize everything. Omuwendo gwe miliyoni 5 gwe baatuwa wali osobola okutuula wansi n'oguteebereza, oba 45 oba 49 wali osobola okutuula wansi n'oguteebereza nga tunayo noona ssente. Omuwendo buli kintu bw'ojja ng'okitunuulira engeri gye baatuwaddemu statistics zaabwe zaali predictable. Omuwendo gw'abavubuka abatalina mirimu, omuwendo gw'abavubuka be tuyina, byonna wali osobola okubipredictinga n'omanya okusinziira ku bakulembeze bo abakukiikirira. Oyina baaladdiso, oyina baalasi, administration budget eri waggulu nnyo. Ebintu ebimu twali tetwetaaga sente ezo, and to make matters worse kutuwa lipooti zifaanaganako bwezi. Kati eno lipooti nzibu kati yakwesigamako, nzibu yakulifaalingako bw'eba ebaddemu acceptable human errors which are regrettable. So ekyo njagadde nkikuwe just to refer to those bwe twali tukola analysis mu kubala abantu okwaliwo ne batugamba buli kimu ffe tetumanyi UN eba ekwagaza census n'ebiringa ebyo. Fine baali bazitwetaaza naye by Ugandan standards omuli buli kintu nga kya kiboggwe. Tumaliriza nga lipooti esikiddwayo litwale kati bw'oba ogirifaalingako ogamba eno census gye baamala ne batuwa ennamba enfu ne batuwa emiwendo emifu. Awo nvuddewo. Ndowooza weekend ekintu ekirala kye tubaddeyo nakyo kye nnyinza okugendamu
just chap kivulu kya Shiba. Nina 3 points ku kivulu kya Shiba ebisigadde babibagambye dda naye nina ebintu bisatu binjagala okugenda okuyitamu. Ekisooka, ekikyamu kisigala kikyamu however much kikola ssente. Kibi nnyo nti our moral school is America. Nti generation yaffe our moral school essomero lyaffe gye tuyigira empisa benchmark y'essomero lyaffe is America, where we see the Rihannas and the what have you they are displaying their pregnancies, but by African standards it is wrong. Commercially it was right, kyamuyambye okukola ssente, abantu abasinga bazze balabe eddala kituufu ali lubuto, because Shiba private life ya Shiba eri controversial, erimu amaloboozi g'okuba nti musulisi wannenge, si kipya kize kiwulirwa, era mubamu bateekebwa mu equations ezo, mwe muli Keko, mwe muli n'abawala ab'enjawulo bazze bathrowingibwa here and there nga Shiba bamuvuga bamuzzeeyo mu nsonga ya kusulika nnenge. So kakati buli muntu yali yeebuza omuntu ayogerwako ebintu mu asobola okuba n'abasajja, ekyo kimu. Kyakubiri, engeri gy'ayogereramu abasajja, engeri gy'atabaagala, men this men that, buli muntu nga yeebuunya ddala Shiba ayinayo omusajja asobola okumukkakkanya. Kati ekyo ekibuli ekyo ekyaba feminist, ekyo ekibuli am the man, ndi mukazi naye ndi mukazi musajja. Kakati buli muntu yawulira nti Shiba afunye olubuto, so people came in to confirm nti ddala Shiba yafuna omusajja omuzira mbazira eyeetaaga okufuuwayo ku ssente, eyeetaaga okukwata mu ngalo, eyeetaaga okuteeka ku State Square tumwerolereko, eyeetaaga okukyaza atubuulire ddala yamugamba bigambo ki era baatuuka batyawo. So against that background very many people came to confirm the pregnancy. Negwe atulaba nawe agoberera oli mwana wa buwala, displaying your pregnancy in public is wrong. Commercially it is right, gambye ekikyamukoledde ssente, era buli muntu eyakinyumiddwa yakinyumiddwa on a commercial side, naye bw'ogenda on the moral side tekikola makulu, era sikiwagira, era sikuwagira naawe at a certain point kuyisaako olubuto lwo ku street, because wakati nga tuli mu mbeera ya civil ya bankiyite ntya nga bwe tukiyita mu mbeera y'okwagala okufuuka Abamerika, the spiritual world exists. Era mmanyi nammwe bwe muddeeyo wakati mu bisenge byammwe nga munyumya ku mbuto, the spiritual world exists. Bw'onoofuna buli omu ngenda kuwa task, sijja kugaa nti nja kukyaza wano omuntu akikunnyonnyole. Bw'onoofuna obudde kubirako ku bantu abakulu, kubirako ku maamawo, kubirako ku jjajjaawo, kubirako ne ku bantu abakulu, bajja kukikunnyonnyola. But the challenge gye tulina is art waffe kati ali inspired by foreign art. Abamerika ne batu inspiring nga Rihanna. Kakati abaana tukuze tulaba foreign TVs, era buli muntu commentinga ku kino ajja kugamba mwe wakwefu, muli mu byadda, muli mu bikadde, leave the lady to be, but by a statement yalina okusigalawo ekyo kikyamu okulemesa gwe alowooza nti naawe nkyo ojja kufuna olubuto ojje oluteekeyo naddala ng'oli mwana waffe wa wano. Challenge tuyina ng'ogyeko foreign gundi, tuyina kati amawanga mangi amagatte nti bino Shiba obimubuulira at the background nti mu Buganda tukola bwe tuti. Kati abaana abasinga be tuyina abakola ebintu bino si baana baffe ba wano nti balimu, they are coming in from other cultures, other tribes, naye ate nga bakulidde wano. Kakati baana bava nga bolaba nti bwe tujja tucomplaining nti baani abasinga okutuwemula be baana batazaaliddwa wano, oluusi abazaaliddwa wano laba nga bayigira ku batazaaliddwa wano,
yensonga lwaki twajjako ne batandika n'okuyisaamu amaloboozi nti buli muntu atandike kuwemula mu lulimi lwe. So people come in from different regions nga si baffe baawano. Kati ebintu ebimu bye bakola ne bw'onooyongera obyogera engeri gye batali baawano tebajja kubitegeera. Engeri ate bw'ogattako on top of kuba nti si baffe baawano tebagoberera ennono yaffe eyawano, bw'ogattako n'okuba nti batunuulira foreign culture, ekyo nakyo kituvuga kituzzeeyo. Naye byonna byonna nga biri awo, ekyo kyo sikiwagira era sikubiriza mwana wa buwala ng'ofunye olubuto kulwambula, because bwe kinaagenda at mirrors the society. Kakati bwaba yonga wali abadde society yaffe nga eyagala nnyo okulaba embuto, eyagala nnyo okulaba obuseegu, because babeera ku internet and what have you, the next thing you know ng'omukazi akubye kakundisho ng'olubuto oli eno ng'alutambuza ku street ng'agamba Shiba bwe yaluyisa mwamugamba ki? Naye statement bwe zibaawo nti yaluyisa ye yali mukozi wa nsimbi, naye ggwe tekikukakatako kutambuza lubuto lwo wabweru. Engeri gye kiri nti luno otonda bulamu bupya, wabiriwo olutalo lw'amaanyi. There is a war when new life is being created, a spiritual war ey'amaanyi nno. Jojjo okubira abeewammwe bo bajja gikunnyonnyola, nsigenda giyingira into deep, naye nkugambye kikyamu tu. Topiki ka ssente mwongera okunneeraliikiriza. Bino ebintu by'okugwa ku stage bu video bwo butrendinga nga bunyuma busesa ne bweraliikiriza. I urge buli muntu abeera ku stage, be as more careful as possible. Omuntu agenda kutufaako. Abantu bangi bazze bagwa mu stage, Kabako yagwa, Kididi yagwa, n'abalala bangi bazze bagwa ku stage. Naye byeraliikiriza, omuntu agenda kukuba oluba luno, olulimi ajja kululuma. Aiso yabadde tweet ndowooza ya Hafi n'agamba siyagaliza sinti ndi musanyufu nti Topiki ka ssente yagudde, naye kuba mwakafaananyi singa yabadde Shiba in her fragile state, singa yagudde, singa emboozi eri etya. So omuntu ng'oli ku stage, I think let's pay more attention ku stage engeri gy'ebeezimbiddwamu. Bw'oba otuuse ku stage soka okolemu observation, olabe w'onooyitira, olabe w'onoozinira. Otherwise at a certain point X we are going to lose someone ku stage ezo. Ekyo nkivuddeko. Ekisembayo, omukyala Namyalo, I don't know babwavu, you are taking advantage of our poverty mu bayimbi, but politicizing our events esusse mukyala Namyalo. Tuli mu kaseera nga opposition tebakkirizibwa kwogera ku Bobi Wine. Kino I will be open. Bw'obeera mu ebivulo ebisinga mu biraba kasita oyogera ku Bobi Wine mumanyi byonna ebiddako. Political activities z'abali ku ludda oluvuganya ku entertainment stages, mumanyi ebizibu bibayitamu. Abayimba ennyimba eziwaana Kyagulanyi mumanyi ebizibu bibayitamu. Ayimirira ku stage mumanyi a lot is happening. Naye Namyalo gw'olyokke ojja ku stage n'oyogera mu 7 ne what have you, n'oyimirira mu office eyongerangayo obudde bwa ssaawa 2 eri ebivulu ebiba bikkaanyiza n'ensonga za NRM. So some events beyond above the law, kuba amateeka gavaayo nnyo singa ekivulu twalaba Mickey Wine wano nga ku ssaawa zaagenda okuwera 6 ng'ekivulu poliisi ekiggaddewo. So are you the custodian of the events time? Katulina okuyitanga mu bivulu okutwongerangayo obudde. Mbadde nsaba bwe tuba tufunye etteeka eritufuga nti ekivulu kiggwa ssaawa 6, etteeka eryo likaatinga cross, buli muntu yenna etteeka libe nga limukwata by ssaawa 6 ekivulu kibe nga kiwedde. 2.
bwabanga fena tusazeewo nti fena ayogera ku byobufuzi gwe tuyita gwe tujja ku stage fena to playing along those lines. Buli muyimbi lw'osaba bakwongere essaawa 2 it is a disorganization side ekiraga nti no oli disorganize. What happened mu budde buli bonna bwabadde olina okukozesa paka saa 6. Abamu tukirabanga exhibition of might okulaga amaanyi nti ze nina babaavu bensobola okukubira ne batwongera obudde. Nekyongera kulaga disorganization okuva gye mwatandikidde obudde bungi bwe mwayonoonye kati mwetaaga obudde obulala. What if you don't have a namyalo in the audience? What if fenna tutandika okubeera nga tuli along the lines is leveled grounds? So ajja namyalo ndoze ngeri gye watandise ebyobufuzi naali kusabye eddoboozi oliveeyo ligambe nti bwe kiwakati mu kivulu nowa Bobi Wine asobola okuyimirira n'ayogera Bobi Wine we nga bw'ayogera, n'ayogera Besigye we nga bw'ayogera, n'ayogera Mugisha muntu we nga bw'ayagala, then to moving on. Naye these double standards ze muteekawo zongera okulaga nti muli banafu, nti be mulwana nawo musooka kubasiba mikono mabega, then you move on, mwene mutandika okubakuba zittuki mu lubuto obulamu mmwe nga bwe mubutambuza. So muli banafu. Bwe mba muli b'amaanyi, let's have nga ne be muvuganya nabo emikono migule nga naye asobola okujja ku cricket oval oba wonna najja n'abaako kyayogera obulamu ne butambula bwe tuba nga tuli b'amaanyi. Lastly, Shiba, but all in all, I want to congratulate you. Show tegetekebwa naddala mu mbeera mwe tuli teba nyangu ya kutegeka n'opulinga that crowd eyagala okwenkana eya Winnie Nwagi. On my side, Winnie Nwagi yakyali ku top of that cricket oval, yakyaliwo tewannaba wamuwunyamu, but thank you for coming closer. Naddala mu mbeera eno mwolingo olina olubuto, it cause a lot rehearsals n'ebiringa ebyo kuba show y'emukono twagenza okugimaliriza nga yaze ku stage sawa bakumpi sanga 7 ogw'ekiro n'ayimbako eddakiika nga 3 amaanyi ne gatandika okukendeera ne tuva ku live ne tudda ku CD ng'ayambibwako abantu ab'enjawulo sho okuzimalayo ng'oli lubuto and first pregnancy ng'obadde simanyi biki by'obadde okozesa okusobola obutafuna lubuto, but first pregnancy ku myaka gya Shiba eba ekalubamu complications here and there n'ebiringa ebyo naye n'omalako shozo. I want to salute you. N'abawala balala bali eyo, let's emulate Shiba tusigale nga tuli bakozi ate bw'omala okukola family is very much important. Wonna w'ozuukukira w'onaabira mu maaso, wonna w'olowoleza ku family oba ofunira omusajja ofuna olubuto and you kickstart your family. Family is the sole reason why we work, is the sole reason why we are here. Byonna byonna n'obikola n'ofuna ssente mmeka minus family ogenda kuba toyina kiddako. Ojja kumaliriza ng'oli lonely mu nnyumba yo, ojja kumaliriza ng'oli lonely mu mmotoka zo, ojja kumaliriza ng'oli lonely mu factory zo. Everyone needs a family. So bw'ofuna obudde, make a family. Let me come. Ne kino kankikomentingeko kuba kyatambudde nnyo olutalo lwa Edisendi n'omuwala bwe bakola nabo ku Talk and Talk show. Ekisooka nze ndaba nnyo ebintu kino nali nakisuubira dda nti at a certain point X wajja kuba olukawo olutalo wakati wa Sendi Jenkins n'omuwala oyo Kanso Namutemi. Lwaki nkikomentingako lwa nsonga nti kitambulira mu layini ya topic gye mbadde so passionate about last week eya Junior ne family yaabwe. Nakiteebereza dda olw'ensonga nti omuwala ono she's not the kind of a woman for that show. N'abantu bakola nabo show eyo mbadde nga nkigamba nnyo be tubeera nabo
omuntu yalina okutuulaawo yalina kubeera Zubeda oba waliwo omuwala oyo Namukasa yalina okutuula mu bakasuku abo because bali characters zifaanagana n'engeri gye show yabwe engeri gye yazimbibwamu ya talk and talk character wise bagisobola character wise ono tagisobola. These are 3 people ababeera bonna almost wakati mu week baba batambula bonna era happenings babeera bonna ne bwe bate banatuuka kukola show ya Saturday obalaba nti balina bingi ebibagatta ng'ogyeko sheeyo kyokka ate bonna basatu ekibagatta n'ono omuwala show eyo yokka ebisigadde wakati mu week toddamu kumulaba nti oba ali nabo weya nti okola n'omuntu mulina okuba nga mulina omukwano. That's how you can agree to disagree minus that friendship muba mutandikidde on the wrong foot. Era ensonga lwaki wawulidde Sendi nga agamba nti nabalabulirawo nti when she puts the wrong foot I'll crush it. So it is something that has been boiling okuva emabega paka lwe kyayabise weekend. It's not a stunt, it is something that bw'obadde obagoberera ng'obawuliriza something ekibadde kijja kiboilinga ekyayabise nti baafuna omuntu omukyamu for their team. 2 omuwala bw'oba ozze ku ttiimu lwana nnyo okole what is right. Kakati Namutebi submission yo about family yaba Tamale Junior bwe wajjanga council ku sheeyo ne wamaliriza ng'oyagala kufuuka kasuku. That's why you are employing his words lumpeni idiot. You are employing those words bigambo kasuku yabikozesa nga balina baagala okukakkanya bonna babikozesa the Jenkins Sendi bonna babikozesa nga balina baagala okukakkanya. Kakati naawe you want to be them. Kakati you wanted to be them in a wrong situation because toyina ngeri gyodda kusenga wa muntu n'otandika kumukozesaako bintu bye wakozesezza. Kakati Sendi omanyi ne saawa enfu erina lwebeera ennamu. Kakati Sendi akozesa ebigambo bye bimu n'abikozeseza mu budde obukyamu naye ng'alina baayagala okukakkanya oluusi nga kimufevalinga oluusi alina byayisaawo n'akozesa ebigambo bye bimu n'osirika n'ogamba Sendi kino tewali kikoze. Kakati this time yabadde on the right side of the morals kakati nga gwoli on the wrong side. Nti nga council you can agree to disagree with someone minus using such words. Wabadde osobola okuwa submission y'okusenga nga tokozesezza bigambo bifaanaganako bwe bityo. Kati wayagadde okujja ebigambo bya kasuku ofuuke kasuku wamaliriza ng'oyokyezza. So Namutebi oba oli mbasajja abo nze mbabaddemu ebbanga ddene, they are my friends. Banga ddene we date kasuku tugenda emyaka mingi emabega. Tofuuka bo. Yogera ekintu nga bwe kirina okubeera togoyinga with the wave nti engeri gye nabadde ku social media kakati abantu bonna bawagidde Tamale Junior kakati nange bwe natuuka wali kamuwagire nsobola okupuulinga that attention. No, kasuku mweno ogundi abadde ne conflict of interest nti mukwano gwa Tamale then Jenkins oyo ye bwatyo ye ebyonoonese byatambula nabyo. This time Sendi as a family man atuuse ali mu myaka gya kubeera ali myaka gy'abasenga bali myaka gy'abataata sali yabadde ali ku right side of the morals. Kakati gwe n'oyagala oteeke jjukira abasajja bakuyinako ekiruyi mabega kize kizimbibwa bw'otunulira submissions ng'egyo gy'ozikolamu. So nalisabye buli muntu nga bwe nayogera ewa Sayimo Namutebi osobola okukola comments nga tovumye muntu. Tekitewalidde ensonga lwaki wadde ovuma Senge Lumpeni an idiot and what have you. Twabadde ensonga yadde mu kuvumisa. So this time Sendi yabadde on the right path of the morals that I implore you Sendi nga bwe waputinze your foot down bwe watadde ekigere kyo wansi
n'olwanirira senga n'abantu abalala bamu badisikasinga ku share eyo teeka ekigere kyo wansi ogamba gundi temugenda kumussa wansi gundi tagenda kuvumibwa because kati buli gwe mugatta ku share yalowooza okuvuma and what have you kwe kulina okutambuza obulamu musobole okutrendinga. So fenna abakola analysis tukozesa ebigambo bya sente toddamu kuvuma abantu g'otakkanya naye tomuvuma toli family member we toli kitaawe toli jjajjaawe toddamu kuvuma abantu. You can describe kiri kiwagambye Pierre Pound tamanyi kuyimba ko si kuvuma era nalabye Pierre Pound ng'ogamba wakitekinze nga positive criticism. Thank you. You can describe gundi wayimbye bubi gundi wazze bwoti gundi naye using idiots lumpenies biki bintu modro ana ddala ng'oli mwana wa buwala. It was uncalled for. Jenkins asobola ogiwa omuliro asobola okuwaga that is his character ye bwatyo Kasuku that is his character kati there is you ng'omwana w'obuwala who is supposed to bring sanity. Nze nalowooza engeri gy'oli council nti ekyakuteesa ku show eyo to bring sanity to the show nti oleetemu amateeka we etteeka ligamba ki topiki bweba etambudde wakati mu wiiki genda osoma amateeka gagamba ki bamale okudisikasinga Jenkins ajubise bw'amala okujubisa sendi ajje with the history then Kasuku nga moderator battinga another character in the play then gwojjene lo amateeka gagamba ki ku topics nga bwe ziba zitambudde kuba twalina ekizibu wano nga tudisikasinga ebintu bingi mu entertainment nga tumanyi mateeka gagamba ki. So being a council on that show nalowooza ogenda kujja with the that side of the law ebeera egamba ki naye kakati naye bakudraginze bakutadde mu propaganda kujubisa kuseka n'ebiringa ebyo ojja kumaliriza ng'oyokyezza kibanga kuva mu Barcelona baliyo Madrid eno oba ogenda kuddawa oba otulabyeko nnyo. So that is it for today. Ebisigadde hafi bw'anaabaawo nye tujja kubigattako. You can borrow a leaf 1 2 3 mu bye mba njogedde then wansi awo osobola okuteekawo comment yo obulamu ne tuba nga butambula. Will be responding. Okay. Kale Katende Joseph Mufune gwayagala internet eya 5G eddukira ku speed ya kika kya waggulu nnyo osobola okugifuna okuva gyali namba y'essimu eyitawo aba subscribing edda nga eweddeko munoonyeeko Katende ajja kuba akuteerako internet installation ya bwerere mukubire ku simu eri noti 7 noti emu 55 10 19 noti 7 noti emu 55 10 19 Katende Joseph ajja kuteerayo internet bw'oyiteekayo leero ng'enaku z'omwezi 7 oddamu kusasulwa ng'enaku z'omwezi 7 internet ejja kuba eweddeko. Oteekeko abantu mu masimu kompyuta muli ku ssomero muli ku ddwaliro byonna ajja kuba abikolerako ye Katende Joseph. Tukola naye kyali waffe muwagire buli we tubaako omuntu gwe tuyamba bw'omuyamba naawe naffe oba otuyambye. Then Nana Herbal Mouthwash mufune okuva mu dduuka okumufuna okuva mu drug shop yonna ekuli okumpi ajja kuba akuyambako okutereeza amannyo gwe tokkiriza amannyo kubanga gakutawaanya funa Nana Herbal Mouthwash ng'akalango bwe kagamba ajja kuba akuyambako amannyo gabe nga malamu bulungi nnyo. Ebisigadde ne binaddirira katulabe wiiki bwetambula amaaso gakyali maggule ku stories nga bwe zitambula okujja okwongera okuzisaako ekitangaala. Awangaale maaso moji.